Njagala okutumirako abasawo b'ekinnansi mwenna mu ggwanga, bajjajja b'abaana, njagala okutumirako bassenkulu, bannyin'enkulu, bazzukulu ba Wamala mwenna. Njagala okutumirako abantu mwenna mu ggwanga. Producer Bam Records wuno wano. Bamuyitanga Ivan Pro, bakuyitanga Ivan Pro. Kakati ye producer wamweyana yalizaayo. Njagala kutumirako Jona, njagala kutumirako gundi ono abeera ne Sibatta yani Mubiru Smart DMS musajja mukubi wa muziki Sabatula DMS njagala kutumirako ku Jemba Pro Jemba Masekulu muzimu gwa Nancha. Njagala abantu mwenna Dr. Timusumba aina church Dr. T leka kuonoona bintu Samira Busamizi Dr. T mukwano gwange ebba wa muwala wange Betty Mpologoma omuyimbi Betty Mpologoma muwala wange anti ayita Sengakula na mama we kakati muwala wange twali fena Betty asamiranga Betty Museveni sidde nnyo Betty twali fena e Bungereza naga dadi nkwagala nnyo naye ebintu byammwe ebyo kunze Betty ojjojje nkulagulemu kakati ne Kayibanda naye Musumba mbadde sinamanya Kayibanda namanyira nnyo bintu bya Katemba Kayiba munda Busamizi twabera ngeri wamuze ekibo Kasodde yanga Jonade kola live Bire Kasodde nali naye South Africa nali ngenza okukyala e South Africa nali nve Cape Town nenzija e Johannesburg nengenda ebibuga bya South Africa Durban nengenda Durban nensinkana Kasodde gyali Kasodde musajja musamize mwana wa taata muwongo yabadde ku live yang na Ambassador Sali Ambassador Sali gyali bali Durban nali nabo South Africa nali nyawa nengenda ke South Africa nengenda nembabuzaako omanyinze jjajja kyasinze okumpa mu nsi eno jjajja mpadde okutambula Kasodde yasamira byogera ali ku Kalinda taata mwonge yamusibira akalinda Bire Kasodde era olwamusibira akalinda n'atema ng'omanya abantu abali Kalinda baalemala nti Katonda yankolera naye ng'ali musajja mukubi wa muziki naye akwagala nnyo ekozi nino bagiyita jjajja ku kyoto embadde naati waliwo yazze wali nagamba muno esime music eddagala kati mbadde mbyerabye anti otuuka abantu ne bakuyita bo kye baagala ne beeronderamu